okuva enjegalo yaggwa ekiteezi kasasiro alyoka atta abantu abasukka mu 35 ekifo kino kyayimirizibwa okuyibwamu kasasiro. Kino kyaviirako obuzibu bwa kasasiro mu Kampala n'emiriraano anti nga kampuni ezaweebwa kontulakiti w'okumusomba mu bantu tebalina wa kumuteeka. Wadde nga batetenkanya okulaba nga kasasiro n'ayoolebwa wakyaliwo ekizibu kuwa gye balina okumuyiwa. Kino kiviiriddeko kasasiro okwetuuma mu bantu. Kati abakulembeze mu lubaga kino kibeeraliikirizza nti abantu baabwe bandirumbibwa endwadde eziva ku bukyafu. Tusaba KCC eveeyo ku nsonga ya kasasiro buli woyita kasasiro bane mujje tuyonja abantu KCC tuyambeko kubanga endwadde zigenda kweyongera. Bano bagamba nti ate mu nnaku enkulu kigenda kusukka kuba kasasiro wa kweyongera ate nga tewali bagenda kumutwala. Tulina obuzibu nti obudde buno tugenda mu nnaku nkulu naye kasasiro ajjudde mayumba g'abantu ajjudde makubo ajjudde buli wamu. Tubuliddwa engeri gye tuyambamu abatuuze baffe naffe ng'abakulembeze kiri mu kutukuba bo balowooza tetukoze kimala. Kati wano we basabidde Ssaabaminisita Robin Nabbanja okusitukiramu ku nsonga y'okugula ekifo awalina okuyibwa kasasiro. Division in this council communicate to the Speaker and the Prime Minister of Uganda to find solutions. This is a very serious issue within Kampala and so very soon we might have a cholera outbreak. Ewe kifo ekyenkalakkalira gavumenti ekwata omusimbi ogwerako kubagule ecars eziwerakoko era ng'ekifo ekyo tekirina kubanga kisemberedde abantu kuba n'akawoowo k'akasasiro n'enswera ezivaamu oba oyingirira eddembe lyabo abalina okubeera mu bulamu obweyagaza. So twagala Lubaga division ennyonjo, twagala Kampala district. Mu lutuula lwa kanso olusembyeyo olwa division eno era abakulembeze bakubaganyizza ebirowoozo ku nsonga y'okukkiriza abatembeeyi ku nguudo ezimu mu Lubaga okusobola okutundirako ebyamaguzi byabwe. Honorable Council is not okay with the roads that my committee suggested. Let it come out with new roads that we can take so that our people benefit. Twadde tutunulira nnyo Sunday markets kuno obutale obeera obwa ku Sunday era nga badde ba proposinze enguudo enguudo zadde ba proposinze nga zibasuubira okuteekako akatale ka Sunday kuliko Ring Road kuliko Mutesa 1 kuliko ne Kabakanjagala. Enguudo ezo ffe tulaba nti za kitiibwa nnyo era nsuubira nti enguudo ezo tezandibadde wadde n'akantu n'akamu okulaba nga baziteekako wabula tunazikuuma.